waliwo oluku olupangibwa olw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP. Musooke mulabe ka vidiyo ako nkomewo mbabuulire. Kyokka omukulembeze oyo ne mumuleka n'alya butaala. Breaking news, amawulire si malungi eri side ya His Excellency Robert Kyagulanyi n'okuwambibwa abasirikale ba President Museveni. Video njikuletedde oba okutibwa naye nga tetunagendayo mbadde nsaba eno video soko gimpereka like oba omaze subscribing abwegete ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi wali amawulire agavuddeyo ng'ono akulira ground commands oyo goli mukubeera nkola ku screen yo avuddeyo nakasi Uganda agamba nti no anytime from now His Excellency Robert Kyagulanyi either bagenda mu kubisasi oba bagenda kubeera nga bamuwa amachovu olaba yasobodde kubeera nga ayambala bulletproof okwewalako ekimu ekyokumukola ki ekyokumukuba wano wenyini wenjagala mbabuulize mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi kati we bamuwamba kiki ekiyinza otuukawo mu ggwanga Uganda obeera nga ombulira endowooza mu comment section soka olize ground commander nga ageza kubeera nga kunyonyola video yino soka gira byonna mpaka weggwayo otubulire endowooza yo mu comment section sokulabe. Waliwo oluku olupangibwa olw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP. Musooke mulabe ka vidiyo ako nkomewo mbabuulire. Kyokka omukulembeze oyo ne mumuleka n'alya butaala mwami Kyagulanyi mulinako obuzibu ne mukwata balala temumukwata. Ekyo kyenkutegeeza kye twategeezezza campaign zigenda mu maaso naye ekyo tekitegeeza tetuli mu kuŋŋaana buki soka tujulize mwami Kyagulanyi maaso omuyinza omukwata obujulizi omukuŋŋaanya. Kyenjagala otegeeza bannayuganda campaign zigenda mu maaso naye balina okimanyi buli kikolwa ekikyamu ekikolebwa mu campaign kifirimingibwa tujja kifunako obujulizi. Kaakati okusinziira ku bigambo by'omupoliisi abadde mu kavidiyo ako kyeraga lwatu nti ebitongole by'ebyokwerinda birina olukwe lw'ebipanga olw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekeko emisango egy'enjawulo okugeza omusango gw'okuincitinga violence ng'omupoliisi abadde mu kavidiyo ako bw'ayogedde. Kaakati kino tebagenda kukikola mu kampeyini oba mu biseera by'okulonda, kino bagenda kukikola ng'okulonda kumaze okuggwa. Bagenda kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu, bagenda kusooka kumuteeka mu house arrest. Eyo gye bagenda okumujja bamuteeke mu kkomera nga bw'olaba Kizza Besigye, Tundu Lissu Tanzania n'abakulembeze abalala ba opposition. Olwo nno balyoke bamuteekeko emisango omupoliisi oyo gy'ayogedde nga basinziira bo kye bagamba ku bigambo byazze akozesa eri abawagizi be ku rallies ez'enjawulo. Bagenda muteekako omusango gwa inciting violence ng'omupoliisi oyo wagambye, bajja muteekako emisango nga egya treason, conspiracy n'ebisangosango ebirala. Kakati ekyo kye bapanga tebasobola kumukwata mu budde buneeno kubanga ekyo kisobola okuteteeganya akalulu konna, ekyo tebasobola kukikola. Era tosuubirayo nti bagenda kumukwata mu biseera by'okulonda, bagenda kumuleka alonde naye bw'anaamala okulonda bw'ati bagenda kumuteeka mu house arrest bamale bamukwate bamuteekeko emisango egyo. So bino mbyogera nga nsinziira ku bigambo omupoliisi byakoze eki byayogedde mumuwulidde abadde agamba nti bali mu kukuŋŋaanya bujulizi kubanga ne moderator mugambye lwaki temukwata Bobi Wine mu budde buneeno n'agamba akalulu. Right, abasinga kimanyi timumanyi lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi agamba abantu batambule ne flag nkugambye onono hava golo naye asobola kubeera nga abikunyunya kitegeeza ki ebyadala the Kyagulanyi effect yamaze dda kubeera nga heyita mu buli muna Uganda. Video nyego gyetegereze bulungi Bobi Wine yagishayalinze era tugambe mwe tugibayiseemu mwena mugirabe sokolabe. Have you asked yourself why His Excellency Bobi Wine call on every citizen to carry the national flag? It was not by accident, neither was it a symbol for decoration. It was a strategy for truth. Ugandans, listen. In every struggle, there is a moment when truth stands face to face with the oppression. For us, that moment is when a peaceful citizen, non-violent, unarmed, lifts the national flag.
When we are protesting without weapons, only holding the flag, the regime loses every excuse. They cannot call us criminals. They cannot say it's self-defense. The flag becomes evidence. We are innocent. They are afraid of the truth. And more than anything, this flag unites us. It rises above tribe, above religion, above political colors. It tells every Ugandan, this fight is not for one person. It is for the nation. When the flag rises, hope rises, and courage spreads like fire to the international community. The flag speaks louder than words. A citizen holding the national flag while being brutalized sends a universal cry for justice. The world is watching and history is recording, and history will one day judge. One day justice will arrive, and it arrives always. When that day comes, the flag will tell the story. We fought for Uganda, not against Uganda. To those who lifted the flag will be remembered with honor. And those who raised their hands against the flag will be remembered with shame. My message is simple. The flag does not protect our bodies. It protects our truth. And throughout history, truth has always outlived violence. So when we hold the flag, we are not defying the nation. We are... Tonsinga sente. Tonsinga kuba bulungi. Tonsinga mamotoka. Nze gwoliko nina emmotoka 2. Nina Mazida ne Nuwa. Shalumu okyapangisa. Osula ku mizigo. Tumanyi nawe basiba musingi gwanju. Ebyo byobeereyo ne weesudiya mu batakumanyi. Omulimu gw'otunda ddagala Gganda. By'omanyi ebyo. So, Shalumu toyina kyonsinga mukwano. Toyina kyonsinga. Toyina nnyumba okyapangisa. Ebyo byoddeeyo ne weerimba. Emitiana ninayo eka zange nnya Shalumu ffe tulina amataka. I have land. Tewaliwo YouTube nsinga ttaka. Ekyo kati genda okole research. Tewaliwo YouTube nsinga ttaka. Era njagala tuve wano tugende mu Ministry ya Lands. Olabe erinnya lyange. Muve mu by'okwesudiya. Anti okoppa kasuku. Olowooza kasuku waba alina ssente naawe oyina. Shalumu toyina kyoli. You are just a